Amanya nedobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Onaku lwayo simanyani gwe ninakwebaza gavumenti, ninakwebaza muntu kinnomu, ninakwebaza banna Kampala oba ninakwebazaani. Gamazima basi ze baleese zisingira ddala buli eri wakula ennume ezibaddewo. Zino zikayola za kuyola buli kiramba nange omwavu wakufa gwatanaba kubeera nga ayingirako mu kibuga Kampala. Ebintu bikyukidde ddala okuva olunaku lwa leero. Baleese basi ziri eri ezaalagibwa naffe bujoze tula mu bibuga biri ebyakulaakulana na basi ezo zennyinze baleese kuno mulundi tebaleese zigadi bengali wadde nga ne buli oli wakula ennume na buneno bupayoniya bwali bupya babuleeteranga butukula bulungi nnyo bunyirira lwakuba kati bo buneno butono nnyo ku zino ze baleese ziri eri zikayola zennyinzi zigenda beera nga ze zitransporting abantu okubajja mu kibuga wakati Kampala okutuukira ddala mu bibuga oba bulinaanyewo so that taxi zo zitandikira awo ne zitwala abantu okweyongerayo nga mwenna we mukimanyi bulungi nnyombo taxi zandiganibwa okudda mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa lockdown eno gye tulimu mu kaseera kakati so lockdown bagamba weneggwera taxi ziyinza obutasobola kuyingira mu kibuga Kampala wakati nedda kati kankugereze nga ababeere Kawempe abakwata Bombo Road kangeze ku Bombo Road ne Gayaza Road abazimanyi taxi zandikoma mu kibuga ky'Empererwe wava ku Gayaza Road taxi zandikoma mu kibuga ky'Empererwe oba Kalerwe nezitayingira mu kibuga Kampala wadotuuka kewandege gwakozesa Bombo Road taxi zandikoma Kawempe abambagamba zandikoma Bwayise nezitayingira kibuga Kampala kati zino basi zijja beera nga zisomba abantu okuvira dda mu kibuga Kampala nga ziba droppinga eze Bwayise oba Kawempe taxi we zinaakolanga bupaaka bwazo gwagenda Kawanda Matugga Maganja okweyongerayo nga taxi ze zikwongerayo naawe agenda simanya Gayaza n'obutundu obulinaanyeewo ku mbuzi nga zikujja eza ku kataleke Kalerwe oba Empererwe so zineno basi ze baleese za mutindo gwo guli waggulu yena gwe bawadde contract okwera nga leeta basi zino subira akoze omulimu omusufu katusubire mboba za government oba si za government ekyo simanyi oba za muntu kinnoomu yeye nga yakoze gundiwe nakyo simanyi naye nga yo omwavu wakufa okuddamu okuyingira mu kibuga Kampala waliwo n'enguudo zennalabi zibasiize green mwabayitako mu kibuga Kampala mwazirabye waliwo kati mwabakozesa luno oluguudo obuzibu sizimanyi bulungi nnyo naye okuva ku Old Taxi Park okwambuka awo nnaku Zai Plaza ya Maha Center n'okweyongerayo waggulu oluguudo baalukoze bulungi nnyo naye ne balusiigako ne kala ya green n'engamba ayabas waneno Uganda bwe tutuuse kati n'enguudo tuzisiiga kala bakukola nsimbi oba basiizemu obulayini obwa yellow we nedda oluguudo lwonna lwa green baaluyiwa kolansi nagenda okulaba nga balusiize kala ya green tubadde tukyali awo baleese zibbaasi Kayola ziri ezaalagibwa kati ekibuga Kampala bw'atakisobola oli wakukiddukamu kubanga taxi zo baziganyemu ezo basi ze baleese ne boda zisefu boda oba zinene ziri boda ziri branded zigenda okubeera nga zitransporting abantu mu kibuga Kampala n'okukifuluma Kampala so that jaamu basobola okukendeeza ku mujjuzo gwa bantu ne jaamu mu kibuga Kampala wakati n'okwongera okunyumiza ekibuga kyaffe obulungi so amawulire amalungi geego basi zikayola zo bazileese katulinde ebirala ebinaddako nga lockdown ewedde amanya ndowooza nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media obeera gadde story yange gyenkoze omusaba subscribing liking ate commenting tekirina kye tukujjako subscribing ate kitwala data tewali bukyobera just okuniga akapeesa ka red no subscribing ku SMX media olime ku missing story enyuvu nga zineno gyenkoze manje ndoboze siganeze mu SMX I sign out.